oluzungu balugira mu nasale soko owulirize banyabo ne basebo mwogera ne profesa bajjo mbadde nakyo profesa kati ngenda kufuuka profesa omutuufu nze ne David lutatuvudde no wala nali nyingira endongo nga nakamala senior 6 229 jenekebereza nanjiriza omundi binasaba okwekebeza siriimu 29 nenda kutuuka manya ndera tubere serious kapo kati kubaina bino byenjogera bituufu ate ze mumanyi siriimu asoogera kabampanda 29 nga nakamala senior 6 nkwata naluvule college gye nakutwala eri mu dduka biri mwendagala akamala senior 6 nga nyingi ngo omuntu eyasooka okunyaniriza mu ndongo nga bali mubikadde buli kutalo amujjukiza kwanga kijjukira ana jjajjake mumpe microphone entuufu kubanga ngenda kwogera byange nziroka mu kirasi badde mbagamba biri mwenda nkwatagana ne David Lutalo show yange yasooka mu bulamu walina balinga bagikola luzira kati bala bakayitaga GV abakalabako babakamanyi ebiseera ebyo nali sirina capital omuvubuka omaze okusoma mumpulira bulungi weeyiya naye nga olina passion y'endongo nga tomanyi wogenda kutandikira naye kali mukujjukujju ku intaneti kubanza nakwaniranga abuddu mulasa abakazi beranda nasomanga kusoma sakakalinedakabulya kituufu kamale pointi yange akamale pingala nagenda okujja mu kibuga nga olwedde manyi intaneti kati munanga ensanga anko kijambu ebiseera ebyo kubanga kijambu lojasi yali maneja wange ebiseera ebyo BUD band ng'omusajja anjagala nga tugenda paka wani wa Lutalo naye nali siina capital nga wakamala kusoma nga nebyokusula obijja biyi nengena netuukira birano byejogera si byakateeka nze bwe mmanyi basogeza kateeka natuukira Lutalo nampa sho eyasooka nendowooza nti annimba naye nga nayogedde n'omugagga w'ebbala ya DV8 bamuyitanga Gerald oba yalagawo oba yafa oba gyali wali eluzira Lutalo nangamba agenda kujja nyimbe natwatesa emitwalo ameka 2 okujja okunyimbira ku shoki kusheyi zaali ziwera saawa 2 ez'ekiro Lutalo yali avuga emmotoka yali Gaya namulabirawo ku DV8 ng'akoze eki si ebiseera bya Gaya ebyo okuva olwo ntuuka wajja ati tuliza twateesa 2 bwe yajja n'agaana sente n'agamba amaleyo nze nyumya n'agamba ngenda kuyimbira ku sho obwereere kubyamu akafaananyi oli muvubuka weeyiiya naye omuntu azanga miriko agakoze eki kati relationship yange awo yatandikira nani ne David Lutalo buli sho gyezizenga nanga Lutalo nampanga mubuzi bakukola abayimbi benjagala okwebaza mu kamera wano David Lutalo yenamba emu asooka addako yali Molini nantume yali Molini nantume ne Kenzo oyo yanyambamu angenda kufa malaria naye ate ye yakola omululu gwa ssente era ku DV8 wenyini era Kenzo wadde yatwala ssente zange ez'obwavu naye yatuukiriza obuvunanyizibwa n'akola ki David Lutalo ayina empisa abayimbi bangi abalina talenti nga ola abandi badde bakabi nga bagwadda ku myaka gya David Lutalo omuntu okuyimba mu Uganda onamala emyaka 15 oyo aba ayina ekyama abasinga balowooza teri baddogo ebintu ebikola music industry kati kanjogere nga profesa mpisa David Lutalo ne bwakwata soba mulamu kamera nti yakwanye newaba ayingira logisirankologitaba abayimbi bangi abayingira logi ti David Lutalo akumye erinnya lye nga liri straight David Lutalo yayimba oluyimbe ngwaye kato yannuma yantama ane kanjogere mumbuzabuza munanga oluyimbe olwanyamba nnyo obutafuna siringi ebiseera bikika twakolanga ku DV8 ng'obuwala bukola ki bwe nalaba nga oluyimba lwa Lutalo ne message erimu neŋŋamba engobe ennuma okuva olunenjiga okwambala obupiira era Lutalo omwebaza yatuwa message y'amaanyi okulaba nga tukyali bavubuka balamu nga negitwaga tukola ki tulabayo mu Uganda wano nze nobaddayo sikibisa nze omuntu waba mukwano gwange ankoledde byo nakolera ekisiru muyisaamu ki eggaali kubanga nze mbera straight
mumpuliza bulungi mu Uganda wano sinalaba muntu ayimba nga David Lutalo nga bayimba ku CD bwayimba ne ku live Lutalo mu nkola entuufu nga si yakudebisa ye yasikira omugezi Paulo Kafeero bameka bawula ku mugezi Paulo Kafeero nti yeddoboozi ekkalu yetwasigaza abayimbi bonna muyimba naye temunatuuka kuwanika Lutalo bwasalawo okuwanika ddoboozi ogamba muyiti no story senabagambako wano emboozi yamamu abamutwalanga abokusaaga ndisinga Lutalo yali Nigeria yandibadde bana bwa Africa okulya bulungi ekugamba nga si kumuwaana nti ayina talenti oba kyonna kyotegedde naawe nti Lutalo ayina talenti amanye ennimi ali malutiranguleegi Uncle Badjo, wabagamba nti ku University osoma Luzungu. Soma Luzungu, soma kuyita. Kati mbadde nga nti Lutalo bw'ayimba Oluswayiri owulira nga ddala Luswayiri, bw'ayimba Oluzungu owulira ddala nga muki. Era mwenna bannamawulire abali wano mu Uganda omuntu gwe mulina okuwa ekitiibwa kambawo lisiti y'abayimbi mulina okuwa ekitiibwa nga bw'obasanga bw'osanga David Lutalo muwa ekitiibwa, bw'osanga nga Kamilio muwa ekitiibwa, abasajja bababonye, bw'osanga nga Bebe Cool muwa ekitiibwa, bw'osanga nga Bobi Wine muwa ekitiibwa, sindi natatuuka ino gye bali nze njogera n'abayimbi bawangadde ku bbanga ompulira bulungi ekugamba bw'osanga nga Shiba muwa ekitiibwa ne mumbuzabuza maze kola mungi kale mujja mubigere njogera mumbuzabuza ne munsobedde muloza ne mukatemba muleke bano sibiti yange nabajamba munsobedde abakali mbadde nkugamba nti omuyimbi okwekuumira ku maapu naweza emyaka 15 nga David Lutalo Mukatonda mugula abayise mu challenges nyingi, abayise mu bizibu bingi, abayise mu bikemo bingi. Lutalo ayina time gyatuukamu n'agamba bagendeko okuloga obagendeko musabo naye Katonda gwasinza awo zisobola era mbabuulira nga nkyali mulamu olumbe oba kinga kizze gyendi temuntwalanga mu ssabo nebanga seetegerera aso kyogedde mawulire munsabye nga busabizi okuba kumulamu mule mbadde bagamba nti tuyita mu challenges ki naye kyenebaza Lutalo nyalemera Katonda y'omu kubanzizaayo okulogoka siri mulokola nali nabivaamu bwe nakkiriza nti bw'ofuna challenge ku piiki y'okulemererwa n'owulira nga ensi ekuvuddemu banga ogooye ne wali omuntu atasobola kukuvaamu ye Katonda namwe mwenamwe n'abali wano mujjewo meseje n'omugende nga mumanyi mwina mukwano gwammwe Katonda ali omu kyenebaza ku Lutalo enduulu tezisitula Lutalo agenda okujjuza Serena Ebuuge ye Lutalo wa DV8 nti ebbanga bw'omukubira essimu akola ki teyerabiranga mikwano gye tali muntu atalina weakness nange nina weakness zange sijagamba nti Lutalo balayika naye buli muntu musitambulira mu kusobya nakutegeera nsobi ki zaffe naawe kennyini agamba nti bajje mu byo bamulungi olina ensobi ki ensobi zo kati bakukamingi mwenna abalaba interview eno ba press conference eno kambawulire ekyama ekikomye David Lutalo waggulu mpisa talenti nakutya Katonda nakwagaliza tali muyimbi niwabanga awunye ekwawa n'akola concert Lutalo n'atamubeererawo tasosola gamba nti ono munene ono mutono ono mweru wali abayimbi bawunyawuya abasinga abayimbi abasinga okweyonja wabadde Steve Jini bwe yakola mu studio bawunya ebigedi bagala kubagala amazima naye Lutalo takola ate Lutalo awunya bulungi ate Lutalo akola Jini kugamba izi yasipandi tubisi ngafuna omukulu ate kugamba mbadde mbagamba bayita abaali bomudisikuti mbadde ate obwongo bwange wakwatirira paka kenda omubuzabuza bamba ku mulamu wakujampinga akati mbadde mbagamba nti ng'ennaku z'omwezi munana Lutalo tagenda kuyimba Lutalo agenda kucelebratinga emyaka 10 Lutalo yali ayingira ebyobufuzi n'agaana n'agamba kolingi yange eri mukizina mwesibako nyabeere mutuweruwe ne tuvuga n'emmotoka bulungi tugenda kusomera enaluvule nagenda kudde kusoma nganzi bwe nakoze eki Lutalo yagamba sijja bisobola ebyobufuzi ngenda kuyimba kati kino nkyogeramu kamera ng'ensi yonna endaba buli anajja ku Serena n'atanyumirwa shuga David Lutalo n'ongamba nti mulimu kino ekyakyamye ngenda kuddiza ssente zo era mutegesi w'ekibuuti najja
wano mulemeza abalongo ensi yonna ekola ki era batuve mu kwogeza amawuzi yagala jja abali mutwalo ku mutwalo esikola bintu byakabampaana omutegesi yategese mukayaluwa aluwa gye muwe mu kaashi enoso njagala kiwa mukisa nawe aye alaba Sanyuka TV oba atwala ku mukutu gonna wiiki 2 ezigenda yita wano Ssebu siiseemu na sente nnyingi na wano milioni 2 emingi ebisasula Omugalo gwa Bajjo Baba David Mande mu kirasi. Milioni eweza hadi kumanyi tukola je bile kifere ya kamera. Twaba kuleto. Izagala kamera kwa ngule bosi kwa tukola je. Bajjo. Ekyo kikulu nnyo baba. Naye ngenda kukolera sente nemutuga. Webale nnyo Bajjo. Ekitabo kyesobola okwalutala okusoma kola mmeeza ye kubanga mu Uganda ndaba abayimbi babiri nga bayimba. Ndaba David Lutalo na Juliana. Ndaba abayimbi bameka. Nakoze likodi nengole emmeeza ya Shiba kubanga Shiba yayiga nnyo okuyimba ennaku zino. Bana malenga kufuna lukuta ayimbe kubanga akuba balutalo mu ddoboozi. Ayagala bulungi. Iyo nyigiriziweze. Era omutegesi namuweereza miliyoni nakulwaliro nga tenakola ki. Ndowooza kusheeyo okusaba kutuula mu maaso. Venga mukole ebintu byakabamba tiketi nga togisabye tiketi zakko. Leta wano tiketi zakko. Sente ozitwala mu resiti. Mbadde mbagamba ennaku z'omwezi 8 buli muntu anajja ngenda kuleerayo abaana ba yunivasite abamu Busimba bawadde nawogeddeyo tiketi 10 omanyi ku Busimba nga taata ate abaana baagala okula nsobola ku yunivasite esinga obuzibu kolakosi bagiyita leisure events and hospitality course nzibu nno erimu accounting erimu principles of management kansubira tejogera mu maaso erimu ICT okuwulira nno mumanyi muganda munyoma ebintu erimu introduction to leisure ne accounting Tebo zange tiketi zange zifunye bulungi kusha David Lutalo ennaku z'omwezi nga 8 era ngenda zigaba ziri 8 taata tiketi nayanza sebo mutegesi era tukusabira emikisa ebo eyo muwadde 8 ate wanaweza sente olw'omanjoki bananga bamawule wetolodde byakakadde kanambula webale nnyo Bajjo njagala kuva kasindalo wano abaana bakoleki naye abayimbi mwenna saze kubabulira kubasinza ekitabu waliwo akatalo tala kagenda ku social media kunogeddeko oluyimbi wamwe olisagala kuleetata lukushiyani abayimbi mwenna olina okuba n'omutima omulungi nze ngenda kukola ekivulungi ennaku z'omwezi 8 ebusoga tutte bayimbi bampisa Afrigo Band David Lutalo babisaaki baswangisa avenue tulina ekivulu kyaffe ekyabusoga wano ekyendekito era NBS ekitegese Sanyuka ki naye promota bwekwata essimu ntuna mu ssimu neŋŋamba Lutalo yeeyisa atya akuuma ekigambo ki ku lisiti yange Lutalo yasooka kubanga otwala abayimbi abakola ssente abamalayo Lutalo akubasira n'agenda n'akuba ne Maria Freyawa abayimbi bamubale nga bajja ne bajuza Serena ebweru ne bakola ki waliwo ne yajuzaako Lugogo n'agenda emukolo n'afuna 10 mwameka mwataana bino njogera ndi promota ate ndudde mu ndege no kikola ki kati bwe mawulira chance ya David Lutalo ng'amalayo lwaki mumukuba lwaki temusobola kutunulira birungi byakola nga temunatunulira nsobiize ffena tugiyizigagana kakati nsaba music industry tugize waggulu bannamawule mutuyambeko temuddamu kupositinga bintu bisa muyindi mubiina twafiirwa Paul Kafeero n'agenda Basuge n'agenda Muzeyi Sebata yaliwo naye Sebata yangamba ekigambo ekimugaana okuyimba Kafeero ne Basuge olwafu talina gwa kompitinga naye tasobola kuyimba na kazi wekapo kuba singa toze tasobola kuyimba na wamugaga singa toki kati bwe mukuba Balutalo ne bavaawo abantu abateeka music industry yammwe waggulu ne mubawandikako ebintu ebikyamu abantu babakyawe mukatonda mugulu bamwekuba mwekka kati singa Lutalo taliwo kamera zino zonna zanditunudde mwana njagala tubeere nationalist njagala tukule bannayuganda abandaba ku TV tuyige okwagala product zaffe nze bwe munabanga nvuddeyo kuba omuyimbi sikuba muyimbi atanyina aboosobi sisobola kuba muyimbi akoze ensobi emu babbiri
omuntu era gwe mumpulira ngamba aba n'omutima omubi nze kasita aba n'omutima omubi newaba lutalo ng'alina omutima omubi era nsigadde enkola ki nze bajjo sirina mukwano gwange ge mazima kobe maama wange yanza naba school fees wa taata nga nyingira ebidongo naye taata yansonyiwa ekintu yafa nkute ku mukono naŋŋamba singa tewazikozesa bulungi ng'obadde muyaye wagenda mu kwagala abakazi na bidongo n'otobera bulungi nandifudde mutandika ekiku yansonyiwa kwa namugamba amaki namugamba taata obwa dokita boyagala nsome simusomera omutwe gwange temusobola sayansi ezi kanyingire mu bintu byenkola ki kuba yali ayagala nfuge dokita kakati abamawulire mwenamwena nga tulijjemu katemba tuyige okuzimba abantu mu katonda mugulukuyamu akafaananyi okubya lutalo agudde ogenda kusigaza kafeero ki kuba lutalo ye Paulo Kabentondo talenti lutalo yasinga entondo talenti lyudikisi okuyigiriza ate lutalo ennyimba ze nga sizakujugisa n'obuyonjo kuba emindi asinga okuwunya obulungi era ekisumba muganda wange Kamiliyoni nakimugane kati yatere kubanga obanga oli superstar kweyo level bajjo tuli live kusanyuka tuli live kusema kateme mwabasanyo namaliriza banayo Kamiliyoni nja kunyonyola ebigere byate bade kugamba temuseka Oja musala makiri. temuseka bade kugamba nga bakazina kadde bannayuganda mwena abanda bakusene kubadde sibayingi tuli live mujje mwagire talenti zammwe kambalage bano abayimbi temubavanga mubanga temuvanga mu David Lutalo temuvanga mu Shiba temuvanga mu Spice Diana temuvanga mu Shakira mugongo temuvanga mu kazi wekapo mulaba mubaka donka muteri amusingalizo bobanga oyagala kapo okumulaba nti muyimbi nnyo ajja kumala kufa mulaba omugaso kalize bajjo ndimala kufa nemulaba omugaso gwange temuvanga mu basajja ba Firigo Band temuvanga mu basajja ba Eagles bajjo tukusabolekereyo kakadde aka live kusanyuka n'omukulu kale kamaleyo misa akisemakula balutayo abo temumakola ki bamuzeeyise bali temumakola ki bonna tubawagire kula maani waffe tumuwagire bamuyimbi waffe maneja waffe era konsati ennene naye aje kale bannayuganda ennaku z'omwezi ga 8 mu Lufule public ki atalina sente za tiketi nkubira naye nga tokikola nti kajanja bwe nakola nga teweesobola sente za tiketi nzina nja kuwogerako ku lutalo 15 egikola ki ejja kungula kale baayi tweyanze bokkala bw'omukulu buli wa